There is a gap we need a bridge. The time that has been expected is never tomorrow, but now. It is our generational time to make the right historical decision. The Uganda's 10th president, Kyagulanyi Ssentamu Robert, will be officially nominated on the 3rd November 2020. Inform a friend to tell a friend to witness the historical kickoff to freedom and liberty in Uganda. It's our generation, it's our time. This is a time and place for peace and abavubuka bebawa mitwalo 10 bagamba gendo kyankalanye gendo okubona ejinja ne wano wetwogerera mwebali era mujja kulaba ebbali nga batandisokola fujjo abamu babawa ne t-shirt zaffe basobole okwonona erinnya lyaffe kubanga balaba tubasomoza tubachallenyize kuva lwetwewandiisa tufubye okubulya abavubuka bannaffe tewali kulwanagana tewali fujjo tewali kolaki tubalaze nti tuli banjawulo okusinga bwe balowooza. Kati njagala okubulira muganda wange gwe oba bakujje mu Kisenyi oba bakujje Katwe oba bakujje wano wennyini njagala omanye gwe bakusasula okuba ejjinja oyo muganda wo munaku munno. Omuntu akutadde mu mbeera eyo yafuba akakase nti oli mwavu nnyo ti bw'anaaleeta omutwalo ojja kulaba nga alaba ku ndaba kuki. Bakuwa emitwalo 2 okole fujjo ku munno omufumita ekiso oba mukuba ejjinja. Naye gwe lowoozaamu oyo omuntu ayagala omukolera ekikolobero ekyo lwaki takyekolera?